ffe katulina embeera ze tuwangayiramu ennaku zino nga oba oli awo waliwo naddala abakyala nga baaba alina bwe yatuuka n'alowooza nti akakaaya kano oba wano wennyingira tekajja kukola. Tulina abantu bw'aba ayagala okunoonya omulimu okugeza ayagala mulimu mu bbanka ate kyakola kyasooka okukola kujjako kakaaya. So nga abantu bano baba bamuwa omulimu bawa omulimu omuntu nga yafiiringa form nga bwali awali religion yateekawo muslim era ng'oba oli awo abasinga balina ku interview panel oba bagenda okuwa omulimu nga bamanyi oli mukyala musiraamu ng'era bw'oyingira ng'olina akakaaya tekigenda kubatawaanya kubanga eri yennyini bagenze bakuyisaawo ne bakutuusa kwoga omutendera nga bakulaba oli mukyala musiraamu. Naye olw'okuba omuwala ono talina confidence, talina self confidence, that awareness has not come to her nti muwala musiraamu era alina okuyingirawo. When you enter this hall you enter a Muslim woman, you enter a veiled woman, you enter a fully and properly dressed woman. Nti ne bw'obanga musajja ono yakwagala ayagala Salma ayagala Farida akwana Hadija bw'ojja n'akakaaya tekagenda kumumalako mirembe kubanga abakimanyi wabanga akiyinamu enkenyera era olw'okuba nti you are confident in veiling, you are confident in appearing a Muslim woman ojja munnyonnyola era omugambe ayinza oguli tulina abalenzi bambi abavubuka era banafunafu ng'obukaaya tebabwagala oba babwagala mu bifo ebimu awamu tebabwagalawo ojja munnyonnyola omugambe nti munnaye nti nze nno ndi muwala musiraamu era ndi muwala ayambala hijaabu era agyagala era agissaamu ekitiibwa bw'oba oneetaaga olina kuntwala nga ndi mu kakaaya kange era ekintu kyonna ekijja okujja gy'oli nga kigenda kukendeeza akakaayako ojja kuba ekyo nga tukisembeza mu bulamu bwo era ojja kubanga tojja kuki entertaininga oba kukikola kikkiririzaamu oba kikkiriza.